oli nagamba nze mwana ekyantusa mwene embeera nti omwala ne bwansaba transport simuwa bannumya omutima okitegeera so kati okutuuka okulaga situation lwaki relationships zigaana lwaki omwalo sinkana omulenzi n'ebigaana waliwo olugendo olwatandika olwali olubi ne bantwala eyo nange ajangu tugende oyo bwakukyawa nga ofuna omuki omulala in fact nagamba you can't survive when you have one boyfriend kitegeera so omuwala oli alina gaayi bambi naye nga akulaga shas like 7 boys waliwo omuyimbi omu yayawukana ne bbaawe ba TV baali ba radio presenters nakuba mu ngalo neŋŋamba omukazi awonye ekisajja sajja gwe wapakinga nga ku Ndeja University ng'olinza abawala obatwale yapakinga nga ku Ndeja University n'akamotoka ka Toyota ku Ndeja wano ku Ndeja ku Balintama Road bannange kati olaba ebyo ebisajja ebiti ebikulu bivuganya n'abaana abato mwana kuba balinamu obusente balina sente oli yali presenter nga nemukyala presenter nerakyabwa tebaagala kukola temwagala kukola ensonga lwaki mumenya ba boyfriend ne bahasolinga up and down akusanyuse onamalanga TV presenter ekyapakinze kukubo niyo muvubuka oyo yamenya omutima but who cares oyo no teyamenya ate oli gwe nalinda obulamu bwange bwonna bwa secondary nengamba bwe tulituuka ku campus tugenda kweyagala yangamba gwe wali oyagala surviving entya anti waka batugamba nga we should not batugamba nga abasajja balina ki balina emiggo mu mpale ate nga mama bwe yatubuuliriranga ng'agamba abalenzi mwali mukule waka mama yabagamba bwatyo asajja balina emiggo mu mpale ate abakazi balina omuliro mu sikaati nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Okay, Cruise Exclusive gwe mukutuko osinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webale nnyo bayire ddala mu nsi ez'enjawulo abaana abali e Jordan abaana abali mu America abaana abali UK Netherlands France Italy Greece Australia Austria mwenna abali eyo Dubai UAE mwenna Qatar mwenna mbatumiddeko nnyo nammwe abali wano e Kenya abatulabira e Rwanda mwenna mbatumiddeko nnyo mu ngeri emu oba ey'enjawulo ku show yaffe y'olunaku olwaleero nkyaziza she became my friend because ebintu bye yali ayogera abamu ku ffe bitutuuseeko obitunuulira mu bulamu n'otunuulira obulamu nga bwe butambula naddala ffe abaana abalenzi oba abavubuka I believe story mwagirabyeko ku TikTok ng'etambula kubanga yagikoze ne Crystal Panda ku Champanya show yagikoze ne Crystal Panda ne Bruno Keso nendowoozaamu neŋŋamba mulimu abatali ku TikTok neŋŋamba oba oli awo gwe tugenda kubeera so brief ku story naye tugenda baamu n'ekyokuyiga but gwabyagala obirabanga ebyali genda ku TikTok ku Champanya teekamu Champanya show Crystal Panda biki bajja kuyiira clips ojja mulaba
then otandika okufollowing oba oli awo naawe ojja kubaamu n'ekyoyiga mpola mpola. Ekyamundeeseza ku show oba oli awo ffe abamu tuya victims. Sometimes nammwe abavubuka abali eyo obeera n'omuwala n'omwagala buli kimu n'okikola naye ne weebuuza lwaki bakuyisiza bwe batyo. So oluusi bwe tulaba ku stories bwe tuba ne tuwulira oba oli awo tufuna ensonga. So I'm having her on the show today and tugenda kuba tunyumyamu. Hello. Hi. How are you? Fine. Oli bulungi? Ndi very okay. Yes. Mirimu gitambula gitya? Gitambula bulungi. Poza okoleramu owino? Yeah. Wow. Omuntu akola omulundi ogusooka mubuulire mu owino tukolayo ki? Twaddamu ki? You know, ekyasinze okunsanyusa. Yes. Nabadde nkebera ku TikTok page yo. Nga life gy'onyumyako. Yeah. N'ekyokola kati nga tebikwatagana. Bekiri. Ne ngamba ndowooza yamala n'afuna lesoni. N'ayiga. Kubanga nakulabye ng'oli mu owino, ng'oli mu stocks, ng'oli nga oba yasaze endiboota. Yeah, tusala endiboota. Okay. Nawe tugenda tuukawo. Kubanga nkiwa bangi bajja kuba bafunamu lesoni y'ekyo. Okuva mu life eri okutuuka okweyambolinga n'ogamba you know what? Kanziremu nzimbe buno obulamu bupya. Yes. I become a human being. Nve mu bulamu bwe nali neegomba oba okwegomba. Mbuuza kuba tulabo beeyanjulire n'oluvannyuma nze ntandikira awo oba tutandikira awo. Okay. Abatulaba mbalamusizaako nnyo. Mwebale nnyo gyonna gye mutuusaako engalo. Yonna gy'osinzidde okakkalabiza emirimu gyo. Amannya simanyi oba njogera amatuufu oba njogere ge bankazizzaako. Kaza ge bakukazizzaako? Ge bankazizzaako linnya lya TikTok, Mami, then n'ogattako Water. So basically abasinga tebategedde lwaki erinnya eryo ndyeyita. Naye according to the fun that we did on Champanya, bo bagenda n'ekyo kye baategeera. Yes. So Mami Waters. Why do you call yourself Mami Waters? Neeyita Mami Water kubanga amanya gange matuufu gye gali. Naye ofuna erinnya nga bw'olaba TikTok n'ogamba nze kanzimbira ekintu kyange kuno. N'ofuna erinnya lyo n'ogamba kati nga bwe weyita Cruise Exclusive. Kati nyinayo ne mukwano gwange naye nayongerako era exclusive bw'atyo kitegeera. So basically waliwo n'oga kanzimbe ekintu kuno. But before playa nali njagala kweyita Kiss Mavaji. Waliwo yantuuma erinnya lya Mavaji. Then nga njagala kwongerako erya Kiss. Nzimbe ekintu ekyo naye erya Mami Water lyansanyusa. Ate nga nina gye nalijja. Nagenza okuddamu okukebera nga gye najja erinnya eryo omuwala yalikyusiza. Hey. Yes. Takyeyita na Mami Water? Takyeyita. Yali muna Uganda? No, she's a Nigerian. Oh. Ndaba nnyo Nigeria. Ndaba nnyo life gye nnyumira y'aba Nigeria. Bansanyusa nnyo. Okay. Ba Nigerians. How are you, Mami Waters? I'm doing okay. Though waliwo abataategedde story eno. People have come out to judge me. And nyinza okuba nga eno last platform gye ngenda okwapearingako. Okay. Many people have been asking for interviews, very many people. Naye, I chose you because you talked to me first. There are so many media platforms that have requested for this. But then when mbadde waka ne ngamba naye why not? Let me use his media platform to air out the whole situation so that abantu bakitegeera kyali kitya kijja kitya. Kubanga buli omu akujajinga bulala. Ate mu clip buli omu yatemye bibye. Yeah, kati abantu kye batamanyi nti nze basically I'm a storyteller. Nyumya. Oli munyumya. Nnyo. Oli muntu wa lwali. Exactly. Wow. Ekifo kye nkoleramu okiraba. Oh, we know. Ekifo kye tukoleramu. You're proud. Yeah, and you can't build in a market. Nga tonyumya nnyo, nga toli wa lwali, nga tosaaga. Abatumanye eri gye tuva mu downtown. Bamanyi nti either abawa tubadde tusaaga. Oli akutuuma erinnya. Okitegeera. N'ogendera ku linnya eryo. Nyina mukwano gwange Richard ayina erinnya lyatera okumpita. Akuyita linnya ki Richard? Bajja kusala mu kiripu ate tugenderawo.
Anaye Richard. Baja salamu kilipo ate tugenderaawo. I know. Yeah. Kuba kyenategedde ku media buli omu kyapa sivinga kyagenda nakyo. But there is a story behind everything. I know. Otherwise you're fine? Ndi fine, that is why I'm here. Okuva weekend bwe yatandika mbadde siri fine. Yes. Why? Mbadde siri fine era erinnya ly'oyo omuntu gwe nkugambyeko yabadde ankamfatinga. Hey. Yes. But easy. Yeah, yabadde ambuulirira nga he was comforting me. Okay. Simanyi wagenda kitwala bwana ndaba waneeno, but sometimes I follow my heart. Wow. Yeah. Nakulaba ku show ya Champanya, Crystal Panda, Yes. ne Bruno K. Gye bakola ne DJ Roger. Babeerako okwo. Briefly, as in ng'ekigambo bwe kiri, briefly. Yes. Nja kugambako oyo katono, then oddemu otereezeemu katono. Okay. Briefly, ku kye nalaba, wali onyumya ku mbeera wayina Guy ng'akwagala nnyo, ng'era Guy akubeererawo mu buli kimu, ng'alwana okulaba nga ofuna obulamu obulungi, ng'ayiwawo omubiri nga bwe tunjogera yaffe eno eya bulijjo. Naye gwe nga wazuula ekintu kimu ne bwakwata ng'oyenze omanya bumanya nti boyfriend wange ono kasita mujjamu naye ngaddawo. So later on ozuula nti wakola ensobi, kubanga naawe bwe mwayawukana n'ono gye walaga bye wakola wano ate naawe oba oli awo eri gye walaga bye bakola. So briefly mbadde nsaba okatukubire mu kyapu awo, oluvannyuma tujja kunyumyamuko ombuulire abaana abawala bwe wali mu eyo age, kuba kati okuze. Right now oli mukyala mukulu. Yes. Oyina omwana? Nida. Okay. Nze kati right now nkuze nina omwana, naye waliwo era bye nayitamu. So briefly kiba kitya, kitandika kitya, kiba kitira omuntu nga yeeraba omuwala nga yeeraba ng'agenda eyo embeera, kiti omuze gutandika gutya, like how does it start? Gwe kyatandika kitya? Abatalaba show eyo, you don't need to go back to watch the show. Nsobola I can summarize the show. Previously, before the show, Crystal Panda, Bruno K, n'abalala balinga basatu. Wabula gwenzijukirako ennyo ye Shafi Music, I think. Then bambi waliwo ne Guy omulala banyumyanga story yaabwe. So it was all about the sad story that a boy child faces. So I was touched. Nenge ekyasinga n'okunsanyusa to join the show. It is so funny. Nti oli bwe yayogeranga Bruno K yakubangawo ka music, ka sound. Akaba Nigeria ako. So nga kanaku. And Nigeria ndi musaayi. Kitegeera. Then nengamba how I wish I joined the what? The live. Nengamba kale ne bampa opportunity. Nange nja kuvaayo nkole ki? Njogere. So ampuliriza oba ndaba olwaleero. Nze siswala kukwata mboozi n'enjinyumya n'enjeteekako. Kubanga oba wakiyitamu. Because mu bulamu I've seen a lot of things that I'm not going to share. Naye bw'oba okansolinga omuntu okwata obulamu buli bwonna n'obwetimbako. Ekitegeera. Wali obaddeko ne mukwano gwo nga HIV counselor? Tobafunanga. Nina mukwano gwange yalwala AIDS nekati counselor. Exactly. So naina mukwano gwange Bashir, nali mu primary 6 7 nga counselor mutaso. Bashir yalinga mukwano gwange nga anyumya. Nga yakulaga if you are to counsel someone, okwata image eno eriwo n'ogyeteekako. N'ogyambala. Exactly. N'oyambala image eyo eriwo. Omuntu ono akuwuliriza agenda kukkiriza. Okay. So boldly
njagala bagamba amazima. Ebimu bye nayogera sinze nabikola, ebimu mikwano gyange gye gyabikola. However, emboozi ogikwata n'ogiwumbawumba. N'ojambala. Okunyumiza omuntu. So I have to be, that's why oli akubuuza, are you in my shoes? Okitegeera? Yambala, osobola okwambalako ku ngatto zange n'owulira bwe zinyiga. Yes. So if I'm to give out something, bali abaami basoose kwogera. Kati nange nyambadde engatto z'omwami oyo. And I'm a woman. That show, abawala be bali balina okwogera sad story. When I was invited, never accepting a request yange, nabagamba, I have not come here to talk about my side of the story of how I have faced relationship rough. Wabula nzize to defend a boy child. Bwe yatandika. Koze mbozi etandika nga Crystal Panda mbuza, oli mu Indonesia, oli Bruno abuuza. Naye ng'oli mu Uganda gwe ne mugamba ye mbeera mu kifo ekyo kye nayogera ne mugamba Bruno nakulabanga Nankulabi. Kozi twabeeranga mu Nankulabi nga tusomera ku university Ndejje. I've ever been in Bruno K's group. Nali mbaddeko ne namba. Yeah, that time nga tumuyita Big K. Oh. Twabeerako mu roomu z'aba Exodus, Judith Hard, era enamba Judith Hard ngiina. But olw'okuba ziri zabanga groups okitegeera. So back to the point, bwe mba njagala omuntu okufuna information yonna, I have to be in those shoes. Nozambala. Exactly. Nenzambala. So obaako gw'otuusaako ki? Information. Ti ebigambo bino bye nayogera nze nga Carol n'omuwala omulala yenna abikola. Okitegeera? So tubikola abawala oba twabikolako oba waliwo abakyabikola. Naye nze nga ngamba omwana, nze nina belief emu egamba nti abavubuka tebandibadde kye bali. Nina mikwano gyange mingi gyangamba kasita tewatwogerako twawulira essanyu. But there are many. Oli nagamba nze mwana ekyantusa mwene embeera nti omuwala ne bwansaba transport simuwa bannumya omutima. Okitegeera? So kati okutuuka okulaga situation why lwaki relationships zigaana, lwaki omuwala osinkana omulenzi n'ebigaana, waliwo olugendo olwatandika olwali olubi. Okitegeera? Olwali olubi. So kati njagala nga in fact answers zino nyinza obba nali nziddamu bangi. Bano abambuuza naye Carol, nze nfunye Gayi naye Gayi akulaga yakoowa, Gayi agamba nabikola byonna nakola ki? Nakoowa be nabikolera bannyamba ki? Yes. Oli naganze naweereranga omuwala naweereranga baganda be, nakolanga bwe bati. I have a friend yagenda mu America, ayina ne tattoo y'omuwala ku mukono. Okitegeera? Naye akugamba omuwala ono namwagala nnyo, yampa emboozi ti omuwala career wa sickle cells. Ayina brother we wa sickle cell, brother we yafa. Naye akugamba fa abagula suitcase, fa abategeka byonna ne lwaki olunaku olwo omuwala n'amugamba ti ye bamugambye wabwe ayina ofumbirwa. Ate ono Gayi yakafuna omulimu, yakava ekyambogo ku university, yakafuna omulimu ne room talinamu mufaliso. In fact asula nawaka. Naye omuwala amugambye alondewo either okumuwasa oba ye bagenda muwasa. Namugamba sisobola, I can't even rent a house. Naye ng'ono ayogera mbu family mutadde ku pressure, ono yakola ku by'okuziika. Yakola ku buli kimu kyonna, baziise bakozi bitya yabikoze. Naye omuwala at the end yagenda n'afuna Gayi omugagga gwe yafumbirwa. N'alekawo ono Gayi. Kano gwe balekawo ali mu America? Kati bamulekawo emyaka gyayitawo, mutima gwakaluba, naye ali mu America. He's doing okay. Akugamba nonsanga gwakaluba. Yes. Kati nze kyengezaako nze personally kulaba nti embeera ey'omutima gwakaluba evaawo. Naye osobola okuwona. Ngezaako gamba abantu nti tebakikoze gwe weka. By the way, Carol, nze nkubuulira. It is very hard. Kino nkikunyumiza. N'abawala abali eyo bakimanye. Nze akigamba ndi musajja. Kuba nalaba ne Bruno ng'akyogera. It is very hard. Bw'abanga
Guy yali akola ebintu nga bye yali akola nga Guy akuyirawo omubiri n'okola mu bye wali okola ne mwawukana ku basajja bwe muddiŋŋana aba akikola ng'alinga akolera mukwano gwe just ga nti oyo omuwala muyambako buyambi naye ekintu kye bayita okukusonyiwa ku mutima kubanga kalo tuyita mu bingi naffe abawala tuyita mu bingi naye ye story y'okubanga sijoogerako ffe abawala we choose a good life or a bad life bw'obeera mu mbeera nga yeekunyiga gw'ensonga lwaki gy'oli kati kalo yes njagala oyambale njagala oyambale emboozi eyo nga wagitunyumiza ku TikTok njagala ojambale kubanga njagala oba oli awo omwana ali eyo omuwala oli muwala mulungi kati olaba kalo nkulaba kati olwo wali 2021 awo 18 19 kati kuba kati oyo gayinza okuba yakudatinga ng'olinga nga 22 23 awe watyo nali muto wali muto emyaka gye sigenda kwogera because people have been so judgmental but I was young in fact I was 20 kale gwe ekintu kyo kyatandika kita ekintu bwe kyatandikira sigenda kyogerako ekyo no okay like saga unayitinga story but chenjagala onsige omuntu basically kyengendo babuulira is what girls do yes awo nyinza obutaddamu bye nayogera bitono nnyo ku bawala bye bakola. I had a friend nga tulina hostel gye tusulako bagiyita Mega nga bagiyita Mega nga mukwano gwange yalina boyfriend we nga amuyita ng'erinnya lisoosa naye ng'omuwala akulaga she has. I remember one time bamenyako omutima nenkaaba nga gayanca yena ng'ate okaaba bwe tuti bwe tutambuza ki omuwala nayagamba ne bantwala ekyo kifo bali bakiyita batya kiriwa side ki Centenary Park wa eno gye bakubira ensero mu Centenary Park munda wali we bakubira ensero YMCA no was ebifo ebisiba naye nkyerabidde ekifo ekyo nakijjukira basketball like we bakubiranga anti ngamba naye ekifo kiri side ki I think Centenary Park nga temuli basketball court ekifo sikyerabidde ngena maaso ne bantwala eyo nanga ajangu tugende oyo bwakukyawa ng'ofuna omuki omulala in fact nagamba you can't survive when you have one boyfriend kitegeera so omuwala oli yalina Guy bambi naye nga akulaga she has like 7 boys olaba era ngamba nnyo omuzadde andaba olwaleero antunuulira alaba sheeno nzadde gwe wa buli kimu muwala we kyeyeetaaga mu nsi mugabirire abaana bammwe kye beetaaga. Omwana ono agenda asange ka boyfriend bambi Guy yeeyiya Guy amwagadde naye omuwala ono alina naye bye yeetaaga nga bingi ate omuzadde byatasobola mugabirira so obadde okimanyi bangambye nerekereza amanya g'abantu abasinga nava gye nava nnyingire kampasi nga abaserebu abasinga tobamanya ate abasajja bano bakulu so waliwo omuyimbi omu yayawukana ne bbaawe ba TV baali ba radio presenters nakuba mu ngalo neŋŋamba omukazi awonye ekisajja sajja gwe wapakinga nga ku Ndeja University ng'olinza abawala obatwale yapakinga nga ku Ndeja University n'akamotoka ka Toyota ku Ndeja wano ku Ndeja ku Balintama Road bannange kati olaba ebyo ebisajja ebiti ebikulu bivuganya n'abaana abato mwana kuba balinamu obusente balina sente oli yali presenter nga ne mukyala presenter ne baawukana kati ye Guy
ng'asiba ku hostel alinze yabeeranga gera bwe bayawukana nagamba omukazi awonye ekisajja tebaddiŋŋana simanyi ebya media sibimanyi Genda maaso. radio enaku zino tuwuliriza kitono ne tvs GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso so abazadde mugabirira abaana bammwe buli kimu kyayagala ekitegeeza ebintu ebyo bituufu karo nti abasajja abakulu bano n'abaana those things are real nyinza okuba soogera naawe mukyala gw'omufumba ndaba alaba nti maybe nina ensobi mu bulamu bwange n'ensobi zino I'm very proud nabikola but at the end neŋŋamba olaba omala okola ekintu bw'ogenda mu ngato n'ogamba nti otuuka ewantu you can't know the truth and you can't know the lies unless you know the truth tosobola kumanya nti buno bulimba okujjako ng'otegedde amazima kati bw'otegeera amazima w'omanya nti naye buno bubadde bulimba bw'ona ayagala okubeera treated better or treated well ojja kujjukira nti ekitegeeza oli namutreatinganga bubi nange lwe nkizuula nti wamma bano be natreatinganga baneno nabo nali mbayisa bubi because I want to be treated the way the other guy treated me yet nze namutreatinga bwe nti kati nga engeri gye namutreatingamu gye nsanze eno gye wagenda ogisanze wantu what I'm trying to tell someone Kama is a beach kyosiga kyokola ki and what goes around comes back around kubuulira ne bw'osanganga 100 mu kkubo tolulonda tambula ogende nawe olulo lugenda bbula one day ate olwo lugenda kubulira mukadde akali very painful and tough kati bwendulonda don't pick nze simanyi yalusudde nsanze ekitwalo ndi yala mu bulamu bw'ensi andi abantu nuulira tewaliiwo kintu kya bwereere there are no free things in this world gwe kyosiga kyogenda okungula yes bw'olonda 10 nawe ogenda fiirwa in fact the thing is Kama girawa nti gwe bw'oba walonda 10 ogenda kusuula kakadde bw'oba walonda 10 ogenda suula kakadde oba ojja fiirwa kakadde yes bw'oba olina gw'oyisaamu obubi musajja gwandaba olina mukazi wo you're mistreating your woman tosasula fiizi z'abaana togula mmere be basajja boolaba nga yafiira mu nyumba yekka abaana bagenda kulaba kugambe tata yatuyamba kireigo mukyala we atambuze obulamu obulala olwo ensi eryoka emulamule olaba bw'oba olina go planning okola obubi olw'okuba baakumenya omutima mbunange kambazannyi bagenda kuddamu bakuzannye mbalabye bangi nga bakleiminga baabamenya emitima batuuse eno basanga abawala abakyusaako obukyusa ogenda kwagala okusetolinga owasa omukazi nga boosanga babbandi nga baniga nze nyina gwe nagamba ekigambo kyonna leero twogeddeko naye ne mugamba naye gwolowooza tosasulira bibi byo muwala musajja yazanya abawala beefuula tebawulira tebababuulirira banantabuulirirwa they don't reason they don't settle with women to reason together bawasa enkya n'eggulo abo boolaba atuuka ku myaka bebo boolaba nga bawasizza bushuga baby ng'ate akakazi kawasizza kato kagenda mugatikako ne ba Alan tulyoke tugabane katogo okitegeera so the reason for the show nze lwaki navaayo but I've been living a low profile a low profile nobody knew me ngera omuntu amanyi bali babiri Queen Kafta Nation Styles exclusive nga bwe mba nsala engoye Alan Lumu mwava Nation ku show ya
King Saha zino bazita extras. Then Shoni ampe simu bwaba nga Shoni yakikola bwati. Tayagala butogo buno kusubula ne bano bichi ali mu kifo kine kintu akiruddemu nnyo. Shoni ye muntu nti ogenda omunonyeze ndibotanga yiye basically. Ojimu kwasenga yiye oba ziri 3 okitegeera omugambe Shoni zine ndibota 3 zirimu obukadde bwange 5 akugambe ngenda nina 4 ozimpa ozimuwe musale engoye mu malo sale engoye yalonde ebyakoleki agende but sometimes abaku live kati lumu you commented no gamba musajja gwe tokowa yes babiri bebadde bamanyi ng'olumu ajja nankwata ne tuzinira okwo nga nkimanyi it's not a big deal era mu kwogera ne bapanda salowooza nti kigenda ba big deal ne bwe kyafuse big deal ne ngamba nange kankifuule big deal. I thank everybody for the following. Thank you so much. I thank everyone for the comments. Buli omu mwebaza ku comments ze bampa bambye I didn't know people are living such a life. Oli nagamba mwana gwe beyogerako byempitamu. Noyogerako nabo abamu nabasuubiza okuba ku kansala wange. Ndako. Abokola byo ebintu byo wayogedde ebyo nabo bakubira simu ne bagaba kye balimu kyennyini. Yes, oli naga sigenda kuddamu kikola. Naga sigenda kuddamu kikola. Kati kale nze mbuuliza on behalf of the boy child. Okay. Kubanze ni mulenzi kati. Abawala bwe baba kati nja kunyuma ku campus life koze leje emyaka olaka wali ku campus. Eri omuzadde atulaba. Yes. Musiigire ekifaananyi ky'omwana omuwala ku campus. Naki ekireetera omuwala oyo kuba waliwo ekireetera omuwala oyo ogamba nti okimanyi osobola olumya gaayo ono ng'ogamba ndi mulungi nkyalinayo chansi abalala bajja kujja naye waliwo ekireetera omwana wa campus omuwala okukola ebyo byakola. Nali ne guild president wa Makerere University eyavaako naŋŋamba ekintu naŋŋamba Alan gwe ng'oyagala okulaba enjala genda ku campus mu hostels naŋŋamba enjala eruma abaana abawala. Karo tosobola kuba nga you sleep with this guy no guy no sleeping anoli nga tewali mululu. Desperacy. Desperacy. Guild president naŋŋamba Alan ate enjala esinga kuluma baana bawala ku campus. Mbo mwana omuwala ku campus omulanga kalungi lipstick kakubyeko obugoye bwe naye ng'enjala ebuluma bambi mbubugula ekikomano ne bugenda eyo Moseo ne bulyanga busatu. Era kyobula omwana wa campus bw'omugano mga ajja ntuleko out ajja n'abaana bana kuba ne bano banne bamugamba ffe ne tulowooze n'abasajja nti yazze n'ekiguruvu yalowooza ngenda musabiriza. Sooka osiigire omuzadde tulina n'obudde mpola naye njagala onsiigire omuzadde ategeere omwana ng'atuse ku campus afuna gaayi n'ebyo bijjamu bitya tutandikire awo. Kati omuzadde omukyala n'omwami andaba omwana wo kati right now bali mu vacation afunye hostel nze kambabuulire before that I always neteekawoko ku mbozi nenesaamu nali ntambula lumu yali Pajero omusajja nayimirira naŋŋamba muwala gwe how are you ne mugamba ndi fine biki bikituula netuula nzesamanya nti yali na radio presenter yakutuuzaawo yali mumutto wano akutwale gyosula akutwaleko first of all transport aba aweddewo olina otambuloddeyo ku hostel antwalako naŋŋamba ti ye gundi akola radio gireke n'omuntu kamuleke so naŋŋamba nze gundi biki nga simumanyi nga I'm so green about even the guy okitegeera kati onkusiigira ekifaananyi nti nvuddewa mu kyalo nzize mu tawuni kola ki kusoma
Karo lindako. Karo wava mu kyalo. Okujja ku campus. Sava mu kyalo. Segeza mama ne taata wabaleka okay walako. Kuwa example. Okay, example. Nti nvudde mu kyalo. Nzize ku campus. Nze sivudde mu kyalo. Ne abaana abasinga bava Mbarara. Bushenyi. Abaana bava e Mukono. Masindi. Abaana bava e Masaka. Masaka kumpi. Baana bava e Kagadi eyo. Guru. Kati azze mbuno obulamu. What spoils girls? Survival for the fittest. Onsanze nyambadde kiteteeyi kino kiraba kino kye nyambadde. Kiva mu Vivo. Kino. This dress I'm putting on costs 300k. A real material from Vivo. Manufacturers from Kenya. Material. It's a linen. Ondabye kiteteeyi. Okyegombye. Omaze okyegomba nawe okyetaaga. Kati mbulira process mwala ojagendo yitamu gwe muzadde gwe yalekedde omwana w'omutwalo gumu kitundu gwa mwezi gwe guli breakfast lunch supper ne wa campus ne pamphlet. Courseworks simanyi tests. Kyokka gundi ayambadde engatto. Lipstick. Okitegeera. Omwana akutte ensawo. Oli ye ng'ajja n'ebigundi bya juice mu class. Bagenda bakozesa abawala bammwe. Kati osanga guy akuteeka mu motoka. Nandropinga nanganziremu mukubiri. Enamba yo wagifuna. Yagiwa abasajja abo bemulaba bawandiika enamba ku bupapula. Babuyina they are called what? Business card. No, ebiseera business card zaali so minor. Mu 2014 batono nnyo abazivaluinganga. Funa kapapula yuzaako wandiika. Akuwandiikira akuwa. Ampandikira enamba ampa. Tukeri nali muto nnyo nga ndi so green saamukubira. Dakirumu nali mpita ayita radio zineno gye zisembera wale ezo radio ezisookawo ddala za sports nga gayi kwali aweereza. Mweyisa bubi nnyo bantu mmwe. Nga kwali aweereza naye kirungi talina kye yakuggyako. Saddamu mukubira yeyampa namba y'essimu. Mufunamu ki okugenda ku makampasi ne mupakinga awo mu harvestinga abawala. Ne kalo walo kyesikkiriza. Like someone ngaavuga ng'alinga ali idol. Ndabona. Nawe kalo nenda. Kati nze nga nvuga emuluka yange kalo nga njijja wano Makindye Forest Park nga ngenda ngamba buno obudde. Ngenda ku KIU. Sorry, nasomanga evening. Nasomanga regular. Kosi yange yali nasomanga regular. They park cars. Abawala ba campus abo baba kungula, they harvest them. Ne babajjuza mabaala n'enkya gayi n'akima omulala abawala ne beewalana olw'emmotoka y'emu eyingidde mu hostel. Gavumenti bwe mba muwazi sponsorship abaana mubawe ne ku mmere enjala ebe baluma. Kalo njagala nkufune bulungi. Nja kukubira akaama bawa omuyimbi omukazi eyapakinganga ku Ndeje University ne ku Makerere ku Sapolo wabanga okolanga kochi. Ngataba mu budde bwa waliyo sister we ezekiro. Wamma nina MP gwe twasoma naye namukubirako campaign. Badde mwatudde amanyi. Kati MP gwe waliwo taata w'omuntu eyakola ekintu naye emboozi njirina naye mu nsonyiwe njagala obulamu bwange. Ate twogera amannya Kalo. Tetwogera. Naye taata yakola ekintu. Ekitegeeza Kalo ebyo ebintu nze muna ebijjo nno mpulira biwulire. Parkinga zi Land Cruiser, zi TX. Kati abaana ba campus ne beewalana. Ate omwana wa campus yeewala mpiira gwa motoka. Kedo parking ate gwe Alan oli celeb. They do those things. Abomba manyi babiri. Ono musajja ono omulala ono bawo omuyimbi Sirenda Modo. Sajja muwanvu mulungi. Oli ya stopping akisajja kinene kibibi ndooza ensonga lwaki nakigaana. Nga kinene sina gye kitwala.
Na parkinga na senda bilwamu nakuyita how are you bichi yingira munabinyumize banabinyumirize nali nkoye na droppingako akubuza oberawa oberawa oze kusoma nti ye kati ba parkinga nga abagula amazzi g'okunywa apakinga bu parkings kati bali Ntuma Road okuli university eyo apakinga bu parkings ozanya n'abaana ba campus nkutwaleko nti ye nga mugenda omusajja ava gy'avudde okukolera ng'amanyi infact n'ababoda ababikola wama temubikola ababoda bani abasinga okwetunda ku nsi kuno bawala ba ku university baana basoma kale abaana basoma mwana ajja ku campus aze soma avayo na lubuto avayo na HIV kati kalo omuzadde omugamba ki alina omuwala wali agenda musindika mu hostel abazadde mbagamba muwe abaana bammwe kye beetaaga bwe kiba kisoboka nga ggwe togenda kwambala muwala waafune kimutuuseeko but people are suffering girls are suffering sorry abala bali mu kubonaabona abawala babonaabona teri mirembe ku university oneralikiriza naawe nayo sister wange era muwe buli kimu hustle yourself weyuze mu 10 omuwe buli kimu ekitegeeza mulimu abaana ba campus bebawa pocket money w'emitwalo 5 muzadde akugamba genda goyagala lya chips chicken mama agenda zijja wanga naye alya mukene azijjo ate munanga abaana babaavu baba balungi era bebayiikiriza n'ababagagga peer influence omwana bamuwa bukimu oli namugane gosa okubeeramu n'akakadde lye ku mama oli akwata erimala eki yes buli muze mubi gusookera ku campus buli muze mubi buli kibi kisookera ku campus bangi bamusindiseeyo agudde mu bizibu mwana kyali wange kankonyumyeko tonyiga bw'oliba olabye ka vidiyo kano yatambula n'agenda kwagala nnyo bw'olaba emboozi eno don't get hurt kwagala nnyo mwana yatambula n'agenda n'amala ennaku 3 nga taddangaka twanoonya omwana ne batugamba abali balonze ensawo yembwe ensawo bagisanze mu lubigi naye lwe yadda twali mu layini nga tugenda kukola pepa naye nga buli kitundu kuye ekikyafu ng'abunye akafufu alinga nga gwe bayiiridde ettaka yonna gye wali ova tetwamanya n'emboozi wagyesigaliza naye kye baali batugambye kyatukwasa ennaku muwala gwe ali ku kampasi obulamu tebukomaawo ogenda kukwata obulamu bwo obumisuzinge omala okumisuzinga obulamu bwo okeere ku makya omala okeera ogenze mu field nanoonyako omulimu omanyi nasoma nina degree bachelors of procurement and logistics management wamalira ddala nasoma bantikira nze gomulaba lwakukolera mu katale nina degree number naye nanoonyako omulimu omulundi ogu gumu mu kifo kimu forestry we nakoma saddamu office gye nayingiramu bangambye nkukwane naye nkukwane mpola sajja oyo mwana yali sigenda kwogera duty gye yali akola kale yali abala bitabo mubazi w'ebitabo nangamba nkukwane naye nkukwane mpola ne tu arranginga tusisinkane ntidde tata wange mulwadde muganda nga ali ku campus ayina osoma tata abadde amuweerera alwadde nina okukkiriza omusajja kyonna kyaŋŋamba bampa omulimu nyongereyo sisita wange ku campus
tutudde ne maama tugambye obaddeyo akansolinge akole diploma yalina nganga enkukwane n'enkukwane empola naye nze ojja kumpaako wabula kyengenda okukolera sigenda kufunira mulimu naye ngenda kuteerayo akabego ogende Ministry of Energy okole volunteering with the time bwe banaba banoonya abakozi ojja bba omu ku list bwe nalaba nga sirina wenfunira musajja gwe n'essimu yo yakoma mu katabo weekale oba kakyaliyo saamukubira nenzirayo mu katale tuhaso mugana nga agenda asome nenga bibanga ebyokunfunira emirimu birimu n'ebyokubangambye enkukwane n'enkukwane katono ogenda kwegabanguza ku campus ogenda sanga mu field y'okunoonya emirimu nga baagala kwebakako switi ogenda sajja naye akuwasizza yeah, imagine. So abawala girls go through a lot. Kati bakwata frustrations zaabwe ne bazikuba boy child agiramuwa. Agiramuwa. Naye kutika emigugu gy'omuwala. Kitege. Katono. Tukomawo kutuwumulamu tovaawo. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Esi mukasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. So kiri ku campus? Yeah, kiri ku university. Zonna nate. Tososodde? University Institute byonna? Yes. Naina ne mukwano gwange yali ku university y'abasiraamu goloza bo banjawulo. Waliwo eyambaza abawala obulungi abambala obulungi ne munda babeeramuko n'obuntu busompino. Bwatuuka eno ng'akeeyambula. Bwatuuka eno ng'akeeyambula. Ne kati omwana ku campus ate nga bagamba omukazi omwana omuwala oba omulenzi funa omwagalwawo nga muli ku campus. Gye bali nabo abeefuna ne beetegeera. Naye bw'oba oyagala okureducinga ebyo bino byemize egikolebwa ku university, nze kye nandigambye omuzadde muwalawo bw'avubuka mutuma omusajja amukuleetere. Mumutume. Bw'aba boyfriend mumutume mugambe muleete twogere. Omulabeko omugambe Alan Karo akuleese nkukwasa muwala wange. Kwasa muwala wange mukuume. Mugende mwezimbe. Mukuume campus. Bw'aba agenda kwebaka n'abasajja it's going to be your fault. Era ne bantegeezako nti muwala wange yeegaba musango gwo. Lwaki muwala wange yeegaba nga ate namukukwasa. So eno campus ebere courtship ate ebere protection for omwana ono omuwala. Olaba abaana abawala bakuze muwawa kuba tebabagambako. Instead of okubagambako babajajinga ne babavuma. Eyandi kuwabudde n'akugamba
lwaki okunamye agenda gakati oyo malaya yeetunda okitegeera so ng'osobola okumpita n'oŋŋamba olaba engeri gy'oyambaddemu tesikiriza si nnungi naye senga okyusa mu nnyambala n'oyambala bw'oti than gwe okumpita malaya okunvuma gy'onaayita omuwala gy'onaakoma oyita omuwala malaya mu kifo ky'okumuwabula kyabadde akola kyagenda ogendera ddala maaso ng'akola gye bali mu kkubo abasajja ba boda batuyita bamalaaya kati ye abatalambala bimpi ng'atalaba nti bimpi anti nze simanyi ndiba naye engeri gye saagala muwala akunama tomwagala naye oyogera naye talk to me don't judge me and don't criticize me or despise me and put me down nze waliwo abampise malaaya that's why I even turned off my comment section ku WhatsApp yange nagambye fudde nze oyo naakuyita malaaya amasanyalaze gookya transformers eri mu kusiriira era teyagala kubeera serebu anywhere ku social media naye byokya Shoni yangambye opipiira ki bino byewayaga Shoni exclusive pay attention to details Shoni nkwagala nnyo fact Shoni oyo nalina okugula box ya sabuni njitwalire maama we lwaki ku Christmas season Shoni yasobola engoye nnyingi nnyo nti we natuukira ogaba ebirabo teyaliiwo neŋŋamba banguleyo box njitwalire maama we kubanga Shoni oyinza okuba naawe olinga gundi nga tanaaba nsaaga naye kankubuuze Karo mu bintu byonna bye wanyumya and how you treated your ex-boyfriend kyekyakujja ku level eri kwe wali okutuuka okukampulampulla n'ogamba kati omanyi Karo waabwe kolanga abakyala abalala bwe bakola abasinga obungi nokka n'ogonda kuba Karo wasoma olina degree obaddeko no guy ng'akufaako nnyo ng'akwagala nnyo ng'oba oli awo ne byoyagala ebitono asobola obbikuwa ne oba kyoyagala nga kinene afuba okulaba ng'akifuna at least yeewola gobe nakyo n'otuka ekiseera n'ogamba manyi Karo kaŋŋende mu Owino nkole eyo Owino najjanga nkola Owino nayingira Owino 2014 zale ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana kyekyakuyingiza Owino taata wange yali akolera mu Owino nenyingira nga nyina okukola mu Owino ngende ku campus nsome ng'olina kukola ne taata nali mu loadi nnyo ku campus taata wange yansasulanga omutwalo gumu mu 1200 buli lunaku gwozimanyi nyingi nga mpa transport nga tampa n'ogumu 2 nga nze mu loadi waliwo emboozi awo ndala nayagalako gaayawo nga bandaba nze ennyumba yaffe tebulwamu byakulya ne bamunzibako ne bamutwala bakumponya kisiraani ggwe ani yamubba neiba ng'amanyi gayi yangulira ebyokulya ebyo ebirya biri Costello nga bamanyi gayi ayaka yagula emmere nze yakuliisanga amaani nyamani ne bakubba ne bakutwala n'enkaaba. In fact that would be even the story I would tell. By the way, saddest ukatunyumize ate nawe ayinza okuba yakuleetera ofuuka engo siringo engo anti wali eri n'ogamba nange story emu yange ku bye nanyumya endala si yange, but I said that to inspire many. Okay. Yeah. Ono yakumenya omutima ye yakusangawo. Gayi yanchawa. Yansanga ku kampasi ndyawo nekolera byange. Nandaga nti anjagala nnyo kumbe kiyayi. So one day anchawa atya. Anchawa ampita. Wamanyira. Yampita nangamba olaba akasengejja kano nti ye kakola katya. Koze kasengejja. Nangamba naina akasengejja kange nga muli abawala basatu. Gayi yakuyise yampise mbokati akugamba
kyokka I didn't know that he was going to break my heart. Kibi nnyo kikyamu Karo toswa kikola munno Okakasa. gwe gayigwe zo mpisa mbi wamagena mu maaso. Nampita Kasengejja mwali basatu igwe Julie mbunze Julie ne Angela. Mbuna yenze nze Cream. Ono. Ne yangane I'm sorry to inform you nti Akasengejja kakuwandudde. Nga kiseka oba? Ngaseka. Ngaseka? Yes. Esther ogenda laba emboozi eno ojjukira. Ganda yagamba Esther wali. Esther nampita nangamba don't mind about what he has told you. Tomukabira na mukabira. Tambula ogendeeyo move on ogenda funa omusajja omulala. Gwerindako Karo. Mbuga yakuyise. Akasengejja twali basatu Angela, Julie, Karo. Nga mwenamba abasoma. Atusengejja nze ne mpitamuko kati nga nze Cream nangamba I'm sorry to inform you waliwo yayise mu Cream goli wano ngenda kusuulira Akasengejja kakuwandudde. Yegwe yatwalanga Cream wali omumanyi. Bali bamuyita Julie nga she's a nurse. Bali bulungi era gye bali. Toli naye naawe. Toli naye. So nalabanga ate okunyumya emboozi ku champanya nga it is so small. I believe in telling stories that are going to inspire. Ate wali nnyo kye wali osacrifice nze. Ku guy. Yamanyi. Oba first cut is the deepest. Ate esi first cut wange. Batuchaye chaye mwe. Batuchaye. Nina gayi gwe neekuumira okuva mu bulamu bwange okuva lwe namusanga mu senior 2 paka senior 6 vacation nga I have never tasted sex. Netwe promisinga little did I know nti gayi yali yafunayo omukazi. Kati tutuuka ku campus mugamba I'm ready we can do everything nangamba wali oyagala surviving entya. Allahu Akbar. Kisiibo kino. Yanga gwali aga surviving entya and yalina ogattawo omuwalambu yamenya omutima mulaza ffe tebatumenya mitima but ndaba ebyo biba bibozibozi those are minor stories. Ani agenda oyigira mu kukumenyeka kwange omutima ne waliwo agenda oyiga mu mboozi eri endala bwe mba njikunyumiriza. Olaba Karo kankubuulira amazima kati gano mazima Karo goli sister wange nkubuulira amazima kala abaso omanyi ni balo jamaalo bagamba abasoka be banyonoona naye n'omukwano gutagambika. Kalo wayina laavu ng'oli njagala kandekaawo naawe n'okola ki nange nenkyusaamu kati ebyomukwano ambigenderako ddala and I love for real bwe nkugamba nkwagala ama nkwagadde bano benjogerako baali baavu lukyolo wamma gwe Akasengejja bwe kampandula what did you have mukwano ate obuzibu namwe mugenda salamu bino ebibozo ebitagasa biri mu bireke. Naye omuntu ogamba otya munno Akasengejja kakuwanze annange kwena food yona nogamba munno nti Akasengejja kakuwanze nenkaaba it was a Friday so bwe naddayo ku campus ono mukwano gwange nkose kwe kuŋŋamba jangu obulamu babutambuzaawe bati jangu tugende onyumirwe. We went out we came back. Obulamu bwe wabutambuza gye wagenda nafunagayo ye yanjagala bye namukola byali bitono ebikyamu naye alina bye yankola naye nzoli ebinene ebirungi byonkoledde bye ŋŋenda nabyo ebibi mbisiimuula tebina gye bindaza nze ate nenkuliriza gwe kikyamu kye nnakola ate nenkwetondera mwana nali muto saama. Ne wamwetondera? Yes. Wamwetondera? Namwetondera namukubira essimu. Va ku bya champanya namukubira ne mugamba I'm very sorry. Before even champanya? Ne mugamba ndi sorry. Ni mukazi wa ddala? I'm real. Buuza gwe sho. I'm real. Abamanyi bamanyi nina omuzibuukako naye ava. Wali bold. Ngolomaze banga kinga mwekyayi. Banga ddene. N'omukubira n'omugamba? Mugamba nsonyiwe saamanya bwali buto. Koye.
nangamba nange nnyina bye nakola nange nali muto negwe tumanyi embaga yammwe eyo tuyinza nogifundraisingira ku TikTok kuno twamala batugamba nti musoloze ssente yagala yafumbirwa Caesarus kyokka bana omuvubuka oyo ansanyusa nnyo bambi tolino wekka bameka bamuliko nalina mukwano gwange sijja mmwogera sirabangako omuyimbi yeeyisanga Caesarus mu Uganda. Caesarus, keep it up. Caesarus akubakoki He's tall. Okuba muyina obuzibu mumenyamu buklips. abo abaana bansobera kalo mumenyamu kiripu njagala ne kano mukamenyemu nga njogera ekiti muleke content ati aflowing nga bwe yabadde lwaki mumenyamu obutambi like he sings well Muwanvu. He's rare tali popular nnyo toli musanga kulai toli musanga nga ali buli wamu omanyi bw'obeera common ofuuka lice tali common nange abaana abawala mwagala Caesarus nza nsanyusa embeera ze ekyogamba mbu I crush on him I joke mba nsaaga ndi walwala nze osobola okunkyala entunyumya olunaku lulamba naye nekimala kibala Allah n'akikola nekiba nyina omusajja I have a man benkugamba nti nkusuubiza obufumbo mba nimbi mba ngenda kuza mu bye nakola oli nalina omuwala nga mukwano gwange influencer ku Twitter okwo naye omuwala nga ayagala Caesarus bannange ng'amanyi okuŋŋamba naŋŋamba Alan Caesarus mukwano gwo muŋŋambireko kale beera ng'ayogera naye omugambe oyagala mulaba ogende nange nze ntuulaawo mulabe era ng'amanyi okubira Caesarus nemuga Caesarus waliwo kye njagala okukugamba najangu nsange wano tuje ngeba n'agamba nze I don't fake ne bakubuuza muyimbi kyasinga okukusanyusa atoddaawo onoonyo fakinge olaba abaliko that guy Caesarus yes nze ansanyusa okuva edda okuva mu buto in fact Caesarus ne Epas wagenda ku show ya Epas nagendayo nali sisobola kumisinga kugenda ku show ya Epas naye Epas wankola bubi wanditukubidde tetubatya yes yakakuba that is an anthem eryo babitacha luyimba lwa ggwanga tetubatya baleke ne babogera nzo wadda bu message wa TikTok nga tetubatya nga kyobaddamu fe tunoonya nsimbi enchange nakuba obulango gundi akwite nangira ko my TikTok was so low was so fake vague so as you know I have a following in fact nyizo kuba sina following nene but my videos are moving ne business yo mojisiza ne business yange mujje munguleko nze mukazi yeka kyasinze okutunda engoye za lice eza second hand yes mu Kampala muno you can afford a cloth gwe boyfriend ali eyo ngoyagala kugula ngoye jango olugwe lw'5,000 nze nduyina lwogendo osanga mu boutique emitwalo 5 nga nze kunze lwa 15,000 mujje munguleko oli mu wino side kinga wakayingira Seremba House gwe kuline kubo lya Kafumbi ewali Finance Trust gwonkubira bukubizi ngojjanga nkuguza mwabasuubula abagaleza boutique ngojjeko shoni zagula teziba za 5 bashoni basalire engoye za lady silk dresses polysilk endibo temwe bamukakadde kamwe emitwalo 5 bumutuuza ku ndibo 3 bwe bukadde bunamu emitwalo 5 n'alondamu zengoye ze bati kati abawala bali bagamba nze nga ntonde ndiboota bebamanyi nera kyabwa tebagala kukola abasi temwagala kola ensonga lwaki mumenya ba boyfriend ne bahasolinga up and down akusanyuse ona malanga akati TV presenter echapakinze kukubo ona malanga akasengejja kabawanda nga kasengejja nga kabawanda wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu
tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Niyo omuvubuka oyo yamenya omutima but who cares? Oyo no teyamenya ate oli gwe nalinda obulamu bwange bwonna obwa secondary. Nengamba bwe tulituuka ku campus tugenda kweyagala yangamba gwe wali oyagala nsurviving entya. Anti waka batugamba nga we should not batugamba nga abasajja balina ki? No, balina emiggo mu mpale. Ate nga mama bwe yatubuuliriranga ng'agamba abalenzi bwe mwali mukule waka mama yabagamba ngati bwatyo asajja balina emiggo mu mpale ate abakazi balina omuliro mu sikaati. Ayya. So nga there is no having intimacy. Oyinza okuteeka olukune lwaka. So ne twekuuma kati tugenda okula ng'oba baatulimba simanyi muwala gwe andaboloza baatulimba. Virginity yo bambi. Kanogiwe ekiyaye kiri eyo. Na era nalwawo nnyo. Ne abaye bayita bayinza twetoyinza bawona Karo. Karo. Gayi ntuuka nga yafuna dde omuwala omulala bazadde n'okuzaala. Bazadde? Nga bazaala oyo oli yanindisa. Kati bakyali bonna. Yamala abasajja mumanyiira. Naye abasajja sibavuma. Yamala n'akomawo. Nadda nga kiwiseeko ebbanga n'enkibulookinga. Naffe batumenya emitima naye ate ffe abasinga omenya abasajja emitima. Abakazi? Musajja gwe oba olina omukazi nga akwagala. Okimanyi wayogedde akantu n'okawogerera mu mbeera nga waliwo sheek ono wannako omumanyi ate okutraininga ku TikTok yabadde yakamala okugamba ba Edisendi n'abagamba abasajja ndi mubagamba kino ekigambo naye nkimanyi kijja baluma naye mukitwale nga bwe kiri. Oyo sheek n'agamba mbu manya nti mukazi wo yadde omulina ewaka naye waliyo abasajja abalanga basatu bana. Kisinziira. Abasajja batidde laba bwojja n'oliwayo information naye nze by the way anti mbeko kyenkugamba obadde okimanyi empeera y'obwenzi bw'oba olina gw'oyendako naye bagenda kwendako olire bwe kiruma. The penalty of cheating is cheating. Oyina girlfriend o Alan obabuzaabuza mbu bali basatu sweet bagenda kwendako bakusekerere webakanokoboka omukazi nazuuka nagala banno kino kale empeera y'obwenzi ate obwenzi banja toyenda nga bajja kwendako. Don't cheat, be faithful. Kyosiga kyokungula bw'osiga omukwano ogenda funa mukwano bw'osiga obwesimbu ogenda funa bwesimbu. Empeera y'obwenzi obwenzi bbanja gwe buli ogenda n'oyenda manya olina ebbanja ly'osigazaayo. Gwe bw'oba olina omuwala gw'obuzaabuza gw'olimba nti omwagala eryo bbanja lyo ddene bagenda kubikukola. Oli ku musajja olimba oli kugaaya olimba nti omwagala nga tomwagala bagenda eryo bbanja. Eri agamba ebyo gwamanyi byoyogera ffe tolina kyotugamba gwe Karo tuli mu good life. Nyumirwa obulamu obwenzi bbanja olaba siriimu kikolimo. AIDS is a curse. Waliwo abenda ne batakwatibwa bulwadde. Kipali ne kikukwata lunaku lumu wallahi ogwako mu mafiya nakusiga obulwadde. Gye bali mu basajjamu aboowino mmwe abajja bangoberera mmwe muli balwadde mmwe. Abasajja boowino nabazira bakola batya? Bayenza ate balwadde. Kati bakwagaza ki? Bayaye naawe. Tubagamba nti oli mufumbo. Baba bakimanye ate nga baagala basaakaza abafumbo. Aganafu omufumbo nange omufumbo gwe njagala tagenda kummenya. Tamukubira simu. Togenda kunkubira simu oli mufumbo ndi mufumbo.
bwe boogera. Naye Kalo educating omwana omuwala bambi. Naye nayagadde okubuuza, kankubuuza ekibuuzo kino nga tunaatera okuba nga tumaliriza. Kalo, lwaki abawala abasinga bwe mufuna abasajja ababaagala n'ofuna omusajja akwagala takkuba akuwa by'oyagala afuba okulanga oli happy, yes okuyomba tekubulawo mu relationship yonna, naye lwaki bwe mufuna abo ti abawala tebawangaala nabo? Naye ono omusajja akuzaddemu talabirira mwana, leero asasudde feesi entatasasudde, omwana ayagala kino oli ona nga biri awo bya violence, abo bawangaala n'abawala n'abakazi baabwe. Kati gwe waliko mu mbeera y'abawala y'ekiwala eyo n'egyemya, kiki kyakibaawo awo? Anti buli omu alina choice ye, naye ekisinga okuwangaza abawala mu bufumbo, whether the bufumbo is violent or not, promises. Obadde tokimanyi nti fe abakazi tuli wano omutima? No, abakazi kyawulidde omusajja guba mutima, kino kimujjidde wano kyagenda okukola, naye omukazi kyawulira kyagenda okgenda nakyo. Bw'oba oli wakukwana omuwala ng'oyagala omusikirize, bino byogenda ofulumya ebigambo bigenda muyingira matu, kigendamu ekyokusalawo, either okubeera naawe obutabeera naawe. Tuwuliriza nnyo y'ensonga lwaki abasajja bakozesa nnyo method y'otulimba. Nakulimba nze gwolaba myaka 3 wano ngenda waliwo eyanfeera. Waliwo eyangamba ngenda kufunira zi insurances nkole ki. Tubiwulidde bingi. Kogwe. Pulidde bingi. N'omugana okkiriza. Okkiriza bukkiriza, ne kati waliwo yabadde anfeera naye nze ngamba wanfeze. Naye nze gw'oliko ndi muyaye. Mbungaga kukyusiza bulamu. TikTok mbatumiddeko nnyo abansuubiza okunkyusa obulamu. Me, I can get you a Range Rover Sports. Naawe amangu ago bazirese Range Rover Sport. Tebanazireta nziri nze. Bagambye batya? Range Rover Sport. Anti waliwo nagambidde awo nti naye wenasanga eno biki? Wenaga, don't worry baby, me I'm here. Gamba nze ndi wano. Mbawuliriza naye sibawabudde. Naffe tunyumirwa nnyo tukwano, obadde okimanyi? Abakazi. N'oyisawo omwezi nga tewali agambyeko, owulira ddala nga obulamu nga tebutambula. Batugumya mu bufumbo abo. N'ofuluma nagala kateteyi k'amaanyi nogawo kakasa nti ye noddayo waka ng'oli musanyufu. Lindako. Essanyu ate n'oliraga bbaawo. Kyova waliwo n'olugero lugamba mbu bakuseerera mu katale oyombesa ba mu kkubo. Kati ab'omu katale bakusanyusa, ab'ekkubo era ogenda basanyusa. Kati bw'ompaana nga nvudde ono nga bananga akaviiri, bananga omuwala, biki bawange gwe ngendo olaga essanyu. Gwe ngendo nzirayo nga ndi musanyufu tewaba nnooma yonna. Abakazi mwagala nnyo bakwana. Yes. Ate percentage esinga kutukwana nkwana wadde tolina gy'ontwala, just byakunyumirwa. Kwana bonkwana onzizaamu essuubi, tambuza obulamu mu maaso wadde sigenda kukkiriza. Gwe ne nkuleeka ninga ebyona otamanyi waana kaŋŋende ono awaana bulungi. Paka Romano nga n'ekyo ekigenda mu maaso n'ogabadde wagala kigende kitya maaso. And life goes on. Bannange relationship zeewuunyisa ate omufumbo ate agaba muwaanene ebweru. Anti baba batuwaana nga baakoowa. Ono gwe mba nnina abeera so used. Nga yandabala badda yakola ki? Yabikoowa, ndabidde ebbanga erimala. Ne kati Kalo kati gwe tebakyasobola kulimba. Olaba kati n'okujja mu relationship awo oli tebakyasobola kulimba. Nze andaba ali eyo. Toyina kyogenda kunnimba kyesirabye. Toyina kyogenda kunkakasa kyesirabyeko. Naye motoka ozirabyeko. Sirina kyesirabye.
baziguliddeko emmotoka tebanguliddeeko naye nzirabyeko yinza okuba nga si yange oba yange naye nzirabyeko ndabyeko ku cash at hand not promises sente zennyini yes ennyingi yes olinaga karo get the money yeah. Go and spend it nolekana uwi banange bebi ndi kuwaki toyina I'm at a point in life where I just feel like telling someone bobo badde onaatera okola ensobi don't so kokakane relax ddala muwala gwa ndaba nkwegayiridde obulamu buno bw'obusuubira si bwe buli abasajja bano eno balina ebigendererwa byabwe as to why they approach us si buli akugamba nti nkwagala aba akitegeeza ate ddala gwe muwala gwe ali ku campus weekuume weekuume nze nakulira mu society ng'erimu abantu ng'oli n'empeka zimirira kyere eza ARVs campus ogintiisizza yes obamba mugendamu obuwala bwa campus buyaaye bufere yali ebuluma they are very hungry mbwate aba campus tebaagala baana bannaabwe aba campus kati agenda kuwaaki nina gayiga nagaana era emboozi paka ezze nali nasuubiza obutajogera ndoza ngenda koma kweno emboozi tukome kweno twali ku kampasi nga waliwo omwana tusoma naye omuvubuka oyo ng'alina smile ekyasinzeeyo obulungi mu nsi muno nga muvubuka mutono muddugavu muwanvu yankwana nga classmate wange nga tukola fena procurement little did I know that this boy is a son to a certain Ugandan artist mutabani w'omuyimbi nga tubeera na gayi wabula muyimbi gwe sitagenda ku mentioninga linnya mu bitiibwa ebingi oli taata oyo muyimbi gwe sigenda kwogera linnya taata akwata obulamu abaana be bonna bayise mu bulamu obulinnomo ng'obwabalala ekitegeera ruumu y'omwana nga teyawukana na yange nga bw'omulaba olaba bisaati wamanze nali simanyi ng'olaba bisaati ng'olaba ki kati wano nkikuleetera nti bana balaba kampasi tasobola kuganza mwana gwasoma naye aba alaba agenda muwaaki oba bikiye agenda kumalira obudde little did I know nti omwana tabani wa muyimbi naŋŋamba Karo oŋŋaanye luli kyalumu nonnoonya ne mugamba osaaga we namugamba nti osaaga siri kunoonya wayiseewo emyaka mingi nategedde last year nti mutabani wa muyimbi nategera last year nti ne bwe twamala kampasi yasigala apeerereza bambi mwana gwe kati wazzeemu mulaba mwaba abaddengawo yali sheyani mumanyi toyogera nenzijukira neŋŋamba mumanyi mutegedde okakasa mutegedde sya nsobola omugamba nga abantu tebalaba mutabani wa muyimbi bambi bye waŋŋamba byatuukirira naye era twali bato banange what don't you understand ntegedde oyo omuyimbi akoze abaana be ng'abantu well behaved abakuliza mu bantu nga kizibu okumanya nti ono omwana wagundi erinnya ly'omwana olitandikizaako leeta gundi eno leka ngigambe gyogere siteraba si bweti mutegedde nekuddako bweti oba waliwo naye ono ali bwati mutegedde akola bwati enviiri naye abasajja abavubuka bonna bakolawe bati enviiri anti agira bwati akolawo tenviiri taata we erinnya avuga Subaru ava ku oyo avuga Subaru mutegedde taata we yoono yoyo taata we yoyo
yoyo mutegedde naye so oyo omulenzi eva kwoyo amufaanana ennyo waliwo atamufaanana aliko omutono mumanyi awagira maniyu webale alina smile ennungi soko ly'ekido kutumiddeko bizibu ebingi mumanyi awagira United mbeera mulabira mukamooli bambi mbeyaŋŋamba byatuukirira naye onansonyiwa nali muto ate nebyewali otunuulira byali binene si ebyo nali fala kati nze bannaye njagala ng'okukyazangako Carol wano tumyemuko ku kiboozi naye maama abawala batumenya emitima bannange but you get hold of yourselves omuwala bw'akukyawanga teweekyawa ono bw'aba aganye waliyo omulala agenda okwagala temukaluba mitima kutuuka eri ofune omuwala omulala ate otandika omubonyaabonya waliwo omuwala eyanzigayira ku geeti yaabwe yandaba nga nzijja nakuba lunyaga yeggwe kano bambi naggalawo naye twesanga e London mba ngenze e London ne twesanga n'omusanga naŋŋamba Alan I want to see you buba buto bawala mu basonyiwe nkimanyi don't want to see me ne mugamba era I don't want to see you nga tuli London eyo najja ku show twali naye era saamulaba nagamba promoter ne mugamba saagala ate nze nkyawa nnyo sonyiwe buli muvubuka ali eyo a moment of silence rest in peace to those that broke our hearts a new chapter a new beginning naffe rest in peace to the hearts that we broke a new chapter and a new beginning kale thank you so much Carol nja kujja by the way ndabeko wokolera Carol kale njagala nzije nja kujja ogambye Carol osuubuza ngoye z'abakyala yeah njagala mpe ku business ku magezi engeri gyensi otunda ku ngoye z'abakyala dresses lengo yagala tandika boutique njagala tandika boutique it's okay ojiggulawo nomala oggulawo boutique nufuna ba supplier kati weetuli nja kujja omuntu ofuna ka dress nga tamanyi gy'obujja ne bwabanga tamanyi gy'okajja ne bwoba okamanyi this is the thing olaba mugoye za second hand bwe nkwata omuntu wange nti ono nze nagamba kafuta ne mugamba neekwata togenda kwejjusa ngenda kuwa engoye ogenda otunde gwalimanya kyolimpa va ku Sean big size oyo ye naye Sean bannange omwagala nnyo bannange gwe omuntu akusuulako olugoye lw'emitwalo 5 those are customers that are so exclusive bambi ate ampagidde emyaka gyonna nawe bali kuba mukyala mukozi ngezezaako munaye obuvuyo bwo obukozi bukyebyo bikoze mu bulamu naye ekyobukozi oli mukozi neera emivuyo nkozeyo mitono lwakuba be nabangamu nabo baabanga ba mivuyo nenjigira ku bo nange neneeyigirako mami njagala bodda bwotuuke wakagamba bbaawo mutumidde nnyo nja mutumira mwamala okukola emikolo bwe mutuusanga nze ondeetanga budget nange njavaako kyenteekawo Allah bwali bageze nga weegiri era weegiri bagiganye anti kati ekiriwo nkubiriza nnyo abawala ndaba ng'ofunye omusajja okwetegera kye kisinga bwe munamala okwetegeera gino emikolo kusanyusa abantu emikolo mugikole nga mwezimbye genda mwezimbe n'omwami wo temutuliisa mmere naffe tulina emmere ewaka cause most girls badde okimanyi omwana w'emyaka 25 bana tannatuuka kwesalirawo era kyovula ku live nagamba abasajja if you're looking for a woman to settle with myaka 29 31 ate atamisinze stage ebigambo bye nayogerako abawala bangi babikola abavubuka bangi babikola navayo kyogerako nti senga kiyinza okukendeera ku ngeri gye bakikola. I know. Yes. Kale. Thank you so much, Carol. You're welcome. Oyina bewandyagadde singa omuntu ayagadde okusaba ku any advice obango yo bakugulako bakuyiga business wabiki oyina namba gy'osobola obbawa nga teekulume. Namba gye nnyinza obbawa ennuma sinafuna namba. Gye nina line yange kati. Osogibawa.
sobola ogiba wakasita batankubira ku byekisiru abambuuza amazzi bamikwano. Excuse moi. Babuuza batya amazzi? Waliwo omuwala bambi otunda amazzi g'okunywa? Yangaye mnawulidde mbu weeyita bino and namwe abakazi abalina clip they are called rings. Balina ziringi z'abeetunda. Mutandise ocontactinga DM inbox yange. Yes. Babimanyi bulungi, you girls who sell your bodies, you know that very well. Muze mutandika okunkolako omukwano. Ringi buba bubinja bwaba malaya. I'm not a prostitute, I'm not a sexy worker, I'm just me. Ndi wa fujo, ndi wa mbozi. Naye teyeetunda. So mumujje mu bibozi byammwe mumujje mu bigurupu byammwe. But mutandise mbu simanyi ko kiki. What is that? Mujja munefasa. Ye bibyo. Baleke wamma. Olina namba gy'osobola okuwamma bandyagadde okusupportinga business wise. Namba nyina yange ya personal. Tugibawo batugireke. Senga tugibawa bagenda kunsumbuwa. Bagenda kusumbuwa kituufu. Kuba senga ne ku champanya nagabe namba. Bono yangamba ngabe ne gundi. Panda nagamba namba gireke bagenda kusumbuwa. Bajja kusumbuwa. But anyway you can go to my TikTok. Nanga abaagala bajja kujja mu basobola ogenda mugende wa Alan oba mujje ku TikTok. Mami Waters ye page yango nsindikira message nze nkuddamu. Kale enamba yange eri 0758267573 bw'obaako nekyoyagala kyonna. Saagala kusukkako wano olunaku olwaleero. Thank you so much for coming, Carol. You're welcome. Bali nnyo bali ddala. For now musee bulungi mweraba. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743971761 oba 0765520038. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esimu kasyakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7286-82-953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tofuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteli amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.